anko Chameleone teyanyumye. Yani yatandika ebintu byo kwambala ebyabagwe eddalo. Nanga alinga akagulu olubina walulabye. Teruja na mukibatu kyange kino. Ogwo muyayo mugunju nkiddamu era mugunju. Kyensinza ate okulaba mu bino ebintu. Ku Lusuumu musiru. Naye oba bikazi twabaki? Bannange abakazi tuli basiru. Anko Alien waba kitufu yakubye omukazi oyo nga amukuba emiggo. Ngaayagalira kukomawe kuba kati yagwa. Kimenke yagwa. Bwabanga yakuzo omukazi akuzalidde abaana. Tuli kuda nenga tulabika. Dina kompite kirabira. Atubulize buli jombi kwata. Sebo kati ogenze nolabanga gwolabika. Yes. Bino nabipimye dda sebo nze ni camera person. Nasoka mu bwa kamera okaya nachi. Why? Tekikayanya. Anti nze nkimanyi tuyinza okubanga tetulabika. Tuulaawo tovaawo. Njagala genda kulabamu. Bwobo kati geno olabe kalodde. Nina okulaba nyinza okubanga nze atabika ng'ontemyeko omuntu. Kati nkakasiza. Naye Abannayuganda bugumiikiriza butono n'okukkiriza kutono nnyo. Okukkiriza. Kituufu. Tukkiriza tulabyeko. Kyova olaba wamma babalya nga temwetegese. Oli akuga mala kujjaawo ntegeere. Oyogedde byaki? Anti mwagala nnyo okwetegereza. Nze njagala nnyo okwetegereza. Ogenda mu nyumba y'omusajja ugenze kwetegereza omalirize oliriddwa. Ekisoboka. Bwe ngenze kwetegereza era mba ngenze kwetegereza. Kye kiddako. Anti era mba nze neetegereza. Mba neetegereza. Bwe buzibu bwammwe. Anti era mba neetegereza. So oli bagenda kugenda mugamba nti balesa omukazi omulala n'agenda mu nnyumba y'omuntu yeetegereze ne bamubbirayo emiggo kati ali mutuleekaanira. Byebyo naendeka kwetegereza. Tuli kuza Truth Media, just go subscribe, like, follow Kanda Media ku obotusanga bulijjo kwe tuli bulungi nnyo. Ndi olunaku lwa Monday ku makya zino ssaawa ndowooza ziri 2:03 tugamba ati ebibadde mu week nga weebize. Ne Winnie bintu bino bibaddemu ng'obiraba. Badde nga mbiraba kubanga KBS egamba ki? KBS teina buzibu. Muri bulungi. Okulaba okimanyi. Ebinyo by'abafu. Kale. Erina audience yayo egiraba. So togamba nti esinga. Erabwa siwakanye naye ate anyway. Nze gye nkolera yeeyo mumanyiyo nenga ndi wa Truth Media. Anyway. Lunaku lwa Monday. Wiki ebadde weekend yabadde etya? Weekend ebadde fine nnyo nati buli fe weekend ewaffe abakazi abamu bakitwala nti kuba kwoza kukola kife waffe kuba kucakala. Yes. Temwoza. Soza ngoyi. Soza. I don't wash clothes. N'omwami akimanyi. Soza ngoyi. Nze soza ngoyi. Kati mukola muti. Tuleeta abazooza. Era bina bawalakazi bye babeera banayanza weekend nanti mbeera waka kulongosa koza bikikola kinze soza. Mba neekyakalira. Kuba kuwummula, after kuwummula, kulya, kucakala. Okay, nga 22 August tugenda kubeera ku Shirmatic Experience, tugenda kubeera ngono bwayoze ngo tujja kuba tuli mu kucakala. Ku 22 August tugenda kubeera ku Supremacy enankulabye. Ngo tugendo kikwasaganyisa bulungi nnyo ne Shirmatic Experience. Ate nga 16 August, actually 16 August tusoka mu Nyash Festival. Olinako ku Bina? Ndirina. Tugenda mu Nyash Festival olinako ku Bina. Ndirina. Tugenda mu kibira. Kugenda yo bambala gembalabe. Fe tugendo ge. Mukama Katonda. Nyash Festival. Nyash tugenda ku nyungu ya mawo manyi. Ndindako. Ataina Bina bamugobayo. Obera kumulyango ng'olingi olaba balina mabina. Naye nga tufudde. Naye pejja kukizo olina kakatuula onofuna w'otuula. Leka naawe tokubya migo munda. Bw'oba tolina Bina genda funa w'otuula laba abalina. Kitegeeza ffe tubeerawo kulaba. Wabula sikuolesa. Mutendereze Mungu eyawabali. So Nyash Festival nga 16 ku nyungu ya mawe ekira mu kibira gye tugenda okubeera. Gye tutajja kuva. Temuva ku mabina. Gye tutajja kuva. Sigambe tetuva ku mabina. Wakugamba nti oli Nyashiresi. Ne lwaki nekyakinebuuza. Lwaki tebakolayo n'abatalina bubina? Flat screen. Yes. Ne bagamba Binales Festival. Yes. Naffe tugende tuyolesa. Ani kati mujja kubeera mulinga munamulinga engoye kuhanga. Bamwetala. Banaye mutubodde.
Anyway, awe tuli nenga nkugamba lunaku lwa Monday ebintu byavudde mu weekend wabirabye. Walabe ekiteteyi kya yali 2 piece. Chameleon. Banange abana bambala eyo fashion yo ndeka sinagitegeera. Oba kyali kiteteyi oba yali 2 piece oba yali simanyi ne yali skirt wansi yali ki? Skirt ya jeans. Yali skirt ya jeans. Nakakoti. Si eba 2 piece. Yeyo 2 piece. Nenga ata abafana nakwata ina bina. Yagera kulaba babeganga abachikiridde. Era yachikirira naye anko yafana na bubi nnyo. Siganyi tulina mabina naye ati yafana na bubi nnyo. Kye yakuba ekikumba ki? Yafana na bubi. Ekikumba kituusaawo. Kituusaawo ekyo kikumba mu kyamaanyi nnyo. Abaana bambala kati ebintu bitategeerekeka. Naye ekya Chameleon tekyanyuma. Yali mulinga kahanga bwati. Yenna olubina luli luti. Bannange. Kati Chameleon gundi peseta mugoma ulire. Wiki yonnawo nokuva ku Lwokusatu paka we tuli buli omu ayogera ku. Agakoze. Sema bubi eyo design. Muwala we ave yalabe dati wenga yambadde bwati. Yes. Oh God. No. No. Teyanyuma. No, Chameleon yanyuma. Teyanyuma. Yali ayambadde skirt ne blouse 2 piece nga bifaanagana. Kombine. Muleka omusajja. Yali akubye kombi. Waliwo yangamye mbuno yabadde agezaako kuyingira mu mawulire ga Break the Chain. Yalabyo naakoze album agiranga nnyo muleka. N'agamba wa comedy store bwe ngenda ku comedy store nina okukolawo nange amawulire ago nga abeere kunze. Yakikoze naye yakikoze embubi. Teyanyumye. Abayimbi bebo ba. Bisesa waliwo no katika nkuli waliwo omuvuka amuyita Jemo. VIP Jemo. Ayambala ebintu tuwe bito. At least yanyuma anko Chameleon teyanyumye. Yani yatandika ebintu byo kwambala ebyabagwe eddalu. Abagwe eddalu byatya. Chameleon. Abana bagudde eddalu kati buli akyambala mulalu. Nze nga nkikusanga mu ngoki ambadde nga nzira mu ntula wano. Sisobola. Kyogera si kyambalanga. Ndeka. Ngatete yala mukopa. Obadde ki? Ogwejja ku. Mwe temwakyagadde. Teyanyumye. Teyanyumye Chameleon teyanyumye. Sajja wange nga mukozi. Teyanyumye mu yadde n'akatono yenna nga alinga akagulu olubina walulabye. Terujja na mu kibatu kyange kino. Terujja mu yenna nga asasatu. Alinga n'atera okufa. Bwe manyanga size atoba ebintu ebimu tubireke oba ye mutono nnyo oba ki yasoka nakubbe kyasooka ku Serena ku show ye last year ne mu kivuma bubi nnyo naga kati ate kino yayonoonye bwonoonyi tukoze kino yayonoonye kyonoone bamubuulirire omwana oyo bamubuulirire kuba agenda kutandika okumenka nga agenda bw'atyo ng'ajja tukubiraga gwego yagatategeerekeka kyokkayo kyabwokya yalowooza mbw aligenda na mutindo Chameleon takyali muvubuka fe tuyinza osanga kati abo bajjemu ne tuseka ne tugamba eddalu libatawaanya kabuvubuka naye kati Chameleon omusajja omukadde taata w'abaana taata wa industry atandika okwambala ebyo ebintu ebitategeerekeka leka naawe anko mumugambeko mwe mumujinya mwe mumukyamya nze nabadde gye bamutungiridde ebintu bye bamaze nkubulira ekituufu anko Chameleon tewanyumye olubina lwabadde terujja mu kibatu otugulu Wena nga oli bwoti ate oyina west siranga ku musajja ayina wato yoyo wato we akawato kanumba siranga ku musajja ayina wato teri musajja anyuma nga ayina wato numba munonya bwato bwa numba yabulese era alesi ngagera tanika kansirike agera tanika kola ki kisirikidde ndeka tuvuma omusajja wange ndeka anko Chameleon mpagira gwe muwagire nnyo mwe mumukyamya mwe mutukyamisa abasajja ba industry 1 kati ajja kulowooza nti yakoze kirungi addemu ataleeta ekirala nga kataasa bebe we yayambala ebiyulise ne mumuvuma ebyo byali bibi naye ate kati bino bibi nnyo ono abaleetedde design eziriko mu nsi yonna oba yagisoboddewa agende eri batandise ogweddalu naye kati bebe kutasobola kuddamu kwambala ebyo byakisiru naawe yayiga bamutuuza ne bamugamba anka awoolaze wafu kwe yagisobodde wa design oba kyabijjeewa bagenda ne bagaba bana mu kintungire bwe kitinda bikanja kunyuma kyokka nga tagenda kunyuma mu yadde n'akatono mwe mubawa byankubuulira mwe kati gwe nga n'oli okwogera nti ama anko Chameleon ndi naawe no yakoze eggulire yabadde agenda kujja ng'akubye kataasa simanyi kyogenda kuŋŋamba nga tumwoleza nga leero ddamu ng'omugamba anko Chameleon mugamba gyagwe katukolezeemu ebintu ate waliwo ekyokukola gundi okuddira omwana wabeni n'amuyita Sugar Mami yabadde ava kuki Aronix
oyo omuvubuka nze nange yansobedde kakugambe abavubuka kwesiriwaza na butagala kola ali kugundi Lydia Jasmine tali sugar mami eri oyo omuvubuka just yakero kola sente yagamye mbuna ayagala wadde alabika nga sugar mami we agenda anonye bikaze ebikadde gyebiri agenda abinonyi gyebiri ebina sente ave ku mwana w'abandi ayagala kumubba ate nno ekisinga okunsesa so kyavuddeyo ne kigamba kyo kimukono gamu kyagambi kimukono gamu tekigaba sente kyagambi bakibuuziza bali bakuddeko nti nze nedda tekisoboka kubanza ndi mukono gamu so mukono gamu ali ku mwana wa munne ayagala yabamuwa ayagala yabamuteekamu kyekyamusiza sugar mami asobola omuwa sente era wabula Lydia nkubuulira ngeno bwakalakata Lydia nkubuulira tebakulira mu nnyumba yo nakulira ku sente zo no buli kimu nga ali ku kikyo naye ng'akulira nawuwo ye gwayagala okwepikira nga sugar mami yakimanyi nti ono gyali sasobola muwa budde oyo mwana mugezi nnyo kyemumanyi tasobola kuwona omukazi ali busy ali mu kutunda alubamu ye albamu egenda fuluma this month gye tulimu yennyini very soon ako kali off ye kali off the album naye kakati albamu egenda fuluma okitegeera video bakamalo naye lwaki abavubuka tebaagala kukola obutagala kukola kamanyiro tayagala kukola n'akamanyiro mwe kandi n'obutagala kukola ayagala nnyo ebiwedde nono ayina n'amaalo anti bangamba akajiya kuba kakube yali teyeetegese ayina amaalo kati amala tanisa ogateeka ku ye ayina amaalo era Jowero omuyimbi we mwagalamukko ku interview nina ebibuuzo ebyomumubuuza Jowero ali manager wa Vinka kati manager we amubuulirire ave kulipira abantu music wabaganye mu kuba kati enaku zinaganye mtalina kitambula yafulumiza oluyimba recently last week Friday luyimba ki kuba sirumanyi kitegeeza kiganyeemu no kola nnyo leka kulipa Aronex akole nnyo alekera okulipira abantu kati talooza nti endongo egenda tambulira ku Lydia eiza ayagala ndongo yetambulire ku Lydia oba anoonya bubudamu yes kati oyo ne Chameleone ani akoze ekikyamu nnyo at least ngenda ne Chameleone ayambadde ebivuli yabi nesagera nono aye ku mwana ow'obuwale yeekoledde obulamu bwange nako obusajja obubbi yes alemeddwa okukola awulira ayagala kulya ku mmere ya Lydia ey'obwerera beerawe okawaniresi ng'agenda kwoza ebintu ng'amala kulya n'alya era of course ayoze ebintu ayera olujja asiimuule kibeera nga kyekikwata ensawo ate wagamba nti sugar mami ebyokuyimba babikugobamu n'osigala ewaka ng'olina osiimula ennyumba ku makya ng'alina okwoza ebintu amwoleza ne buno obw'omunda olina okwoza bunnika buli kimu ng'olina okikola oyera olujja ayinako kikola abikolere ddala nze mmanjigala nikibikola obwo obusiru ne bumuggwamu zakera ku makya n'ogamba mwana wa munno myaka gyalimu emito gityo mbu sugar mami akyasooka gamba nkyagala abawala njagala omuwala nga muddugavu biki nga ndaba layini gye kiraga nga nkiraba layini gye kiraga kyamaliriza kimugamba mpulira njagala Lydia Jasmine njagala mutwala ku date sente zijja ogenda omuwa ku date gyatalabangako mbu njagala mutwala ku date biki omuvubuka mumubuulire yeesonyiwa omwana w'abandi kati nkugamba ebigambo bino wammanga Lydia tasobola kuddamu oyo fala talina sente zisobola kulabirira Lydia bw'aba ayagala kujja kubba mukazi akyogera agambe nti nedda bambi Lydia njagala kujja kufumbirwa si kuwasa kufumbirwa okitegedde kufumbirwa nsaba omproposing ompase then Lydia ajja kulowooza mu mutima gwo oba nkitwale kinaasobola emirimu ate najjo tusooke mutestinga nga tebannamukiriza basooka mutestinga ow'emirimu anagifananiramu omuyaayo nkiriwa kivubuka ekyo kibbi kifere ate nze kati kankubulire nze nakiraba dda waliwo omuwala gwe kyalikola naye ow'ebbina eddene nga kikolanga naye oyo kyali naye kyagala mubba Aronex mubbi bw'ati mubbi ayagala okubba ku bakazi sente kikazi kye kyebbina eddene bakiyitaaniza erinnya ndyerabidde naye kya bbina ddene era oba ogenze mu vidiyo ze mwekiri kina ebbina ddene weriti ng'ayagala mubba tuwaayiriza ekisajja simuwaayiriza nze nkubuulira bye nkugamba byebyo twala byange akola mulimo ki ng'oggyeko okuyimba gwe ayatandika atya okuyimba anoonya ba sugar mami yes gwe mulimo gwe nza ku kyeyayogedde nze naye Lydia amuleke mwana muto tamutwalira mu kategori y'aba sugar mami
agenda afune bikazi abakukaddiza byekisirwa nnyo mbu sugar mami bw'okyogera nga for fun okola mawuli naye ono mbu sugar mami just Lydia yakeerayo era nja kumubuuza Lydia kituufu oli sugar mami mubuuzeeko naye nze saalyagadde obuuze na mwana oyo kwebyo bikasasiro kuba biyinza okuba tagala naakumanya naye kivubuka mu kigambe kive ku mwana w'abandi yes ye takoowa kufumbirwa yakafumbirwa emeka wangi bwe nkubuuziza ekibuuzo kimu yali akolawa kuba yakatandika okuyimba avuddewo okujja gwe njagala oŋŋambe nti Alex Kala alina gundi ye bizinesi ye nnene bweti alina gundi webiti njagala okiŋŋambe nti kino kyalina talina kyalina munaku muzibu nnyo nze nkubuulira nnyo kulisaayo grenade yakomyewo bannange mwazudde amazima mwazudde amazima twagazudde yali ya performing jatalina ku performing badde ki si kyokka si kyokka toyongerako birala nkugambye si kyokka nkugambye si kyokka grenade gwe mmanyi yali wano yakusabako ati nze nkubulidde fe abamumanyi tubadde naye ebbanga tumumanyi naye anyway grenade kulikayo webale okuva mu bunyogoga bwe China kulukayo komera teriberekamu teriberekamu kalibenga likukulanga abantu bamuyambye obati wali bamuyambye gundi ono yani ono yali amuyambako mu bwa manager kati MP ye Derrick Oron something abantu baji bamuyambyeko gundi okulaba nti avaayo n'avaayo wanatusokola interview n'abamenya then tunakola ki that's great waba yavuddeyo grenade kulikayo musajja wange bakati atunanga keche eyo cha bannange nakafuna abantu nga munana nga bansabe simu ya grenade nga bakusaba ya bagala kola interviews zibamire ddala buli atakufaako mumme interview ate buli yakuvuma musange kuba mukube tandikira kono nze akimanyi nali njogeza mazima nali simuvuma wama buli yakuvuma grenade ze kugamba mukube naye nze nali sivuma nze nali njogera bimukwata toka wetondere family y'abandi wavayo n'otugamba wano n'ovuma gumisiriza akuramu n'ovuma Kurutumu yafuddeyo ndeka n'agamba n'amuwishinga birthday wabula ne wajjawo disclaimer omanyi tugwanyo kyena sinza okutegeera tugwanyo n'ebigambo jabba tuza mu bigambo nze nedda nsaba okusookera dda netondera Akram nsaba naye sijja kwetondera ze setondera basajja era oli nsege sijja kwetondera mbadde ngena mwetondera kyamwe ngabikola yes abadde ngabikola mbadde ngena mwetondera n'ekikye netonda tabikola ogwo muyayo mugunju nkiddamu era mugunju sijja kwetondera naye nkitegedde nagwa n'ebigambo kyensinza ate okulaba mu bino ebintu ku Lusuumu musiru naye oba bikazi twabaki bannange abakazi tuli basiru akyo nakitegedde omanyi fe tusalawo nnyo Busungu by the way nze nina ekintu kye nali nkozeeko nakisalawo Busungu naye kikola bwe namala okikola wayitawo edda kikubanga mmeka neŋŋamba oba nkoze kyaki nesandika ogamba nkoze kyaki neneetonda kyekivumya ku Lusuumu musiru waya tekuli nze nalabye abakazi fena abakazi tuyase naye ate oyo yasirwala n'akamala musiru nnyo kyatuswaziza ogw'okulala bulijjo kituswaza naye kizeemu kituswaziza ogw'okulala bwetonde tisi musiru ani gwe neetondera zolo nze kati kankubuulire nalabye abakazi abasiru ku Lusuumu musiru toyinza kuva eri omusajja akoze ebintu byonna bulijjo osirika kuno twalowoozesa bannange ku Lusuumu akoze omukazi kyalina okukola era netumugamba weebale nnyo kitukoledde omwana yatuyiye akibakoledde mmwe nga baani ffe nga ba inlo mwe mwamumulondera ba social media inlo mwe mwamumulondera tulina omulabula obufuba bumwegezezaamu omutta emirundi emeka omanye obufuba emirundi gye bumwegezezaamu omutta obufumo kwani kati alinda laddu alabye gundi ezisooka zonna nalabye Kasuku nga akola disclaimer nti mukwogerako naye ku Lusuumu yagambye ku akaunti eko kuliko baadimi 3 kuliko Akram tebamujjangako kuliko ye kuliko n'omuwala omulala agamba si ye yapositinze ebintu ebyo Akram ye positinze kibi
Chakira mchibbi bwe kiwanga kati bwabanga si Kurthum aveera tuwandiikire. Lwaki ayogera ku masimu g'abantu? Lwaki ayogerera ku masimu g'abantu? Baida lwaki aveeyo akiteeke ku mutimba agamba nange mu nsonyiweze sisobola mugunjo ogwo guddira sola nagugamba bwenti gwe gwabde yagamba agenda financinga divorce. Era basheki bakula ogwabo. Kale n'ovaayo n'ogamba my husband. Anti akugambye nti kuliko ba admin bameka basatu. Kyetutayinaako bukakafu. Kati yekyagamba nti oli ye yavudde bw'aba yagala tujjewo kino kye yakoze ffe kye tumanyi nti ye yakikoze. Ave yawandiike. Agamba bannange ogusajja gwankute sleeping ne gujja ne guwandiika ebintu ebyo bye mwalabye si yenze. Ate n'ekyokubiri kye ngamba kiki. Naye kati kye mmaze olaba oyo omwana alinze kufa. Kurthum. Omanye obubonero bwe bamulaze nti no anti ndi mubi. Naye ye buli lunaku agamba baby kale nkutegedde. Baby kati nkutegedde. Ngaddamu ayagala omusajja nze sisobola. Sisobola kuwa chance mukaaga Kurthum zaawadde oyo omusajja. Yuyo agenda kweberega ku mama w'omwana n'omwana. Naye era na bituufu. Sibiche bitali bituufu. Mbu. Ani akugamba ti si bituufu. Mbu waliwe yali amusekretary agala omugobya ku mulimu. Bituufu. Ebintu bino byannemye okutegeera kino kijje kino. Kati oyo Akram gwe nkugamba pozi ng'omwerabidde. Ojjukira Katambi Kafuluma nga akuludde omwana w'abandi amutadde mu loogi. Namugira ejjambiya. Namugira ejjambiya. Bw'alabako nga yeewakana. Tewalaba ng'asinzeeyo n'akamotoka ke aweeyo sente zimaali bamusabye. Oyo omusajja ali awo beba n'abasajja oba kizibu kye kyalina sikimanyi. Ate abo bangamba tebawangala mu kisenga. Ebyaddala. Abayagala kwolesa. Bakebera mutindo nti buli bwajja buli omu abayagala agendeko bwati. Naye nze simanyi bwe mbanga nze singa nali musajja nga ndi bwentyo. Kyenkola. Sigenda buli wamu ndekawo obujulizi. Okimanyi olekawo obujulizi? Ani gyakuma obutawanga n'okuyimirira buli ssaawa. Kye kimukozesa ekyo. Agende ku omu nga buli wayimirira ng'agenda ku oyo. Ate n'abaawo. Ate bakugambye emisango gino gye badde ku Salama Road. Gwalina asula ku Bombo Road. Ndaye kye neebuuza omuntu omufumbo gwe eva olwe bakwata mu misango obeera ku Salama Road. Ewuwo obeerayo ddi? Nze kyemanyi oba yakowa omukazi. Nedda. Ne wali abaali bakamala emikolo. Era twamusanganga eno. Kyembuuza. Kati kankubulire eyo gye yalekanga obukazi bwe. Ati nga n'ekiro ssaawa munana ogw'ekirera abeereyo. Abaanoonya bakazi mu ng'ate oli amulese ku ki? Kirabika kikoowa kikazi kisiru gwe twalina bye kiwandiise. Nze nange nkikoowa kisiru. Gwe buli n'omulaba Monday to Monday ng'ali mu makingi. Ayinza okuba omukazi ku Kurthum ng'eriyo gye balina obeera abeerayo. Naye okimanyi Kurthum ayinza okuba yeesiba ku musajja. Nange bwe ndaba. Ayinza okuba yeesiba ku musajja. Kubanga kyamukoze kino nze yoladdu yo baaba. Sinza girinda. Kyakimukoze naye Kurthum asigadde awaana musajja. Ebyaddala anti cool wakitukoze. Wakitukoze era watuletedde okulowooza nti obwongo bwo tebukola bulungi. Kyobwongo bukola. No. Omuntu aliko ekya dokita tosobola mugamba obwongo bwe tebukola. Ate nno abo basuka kati kankuli buli asome nnyo obwo bwa dokita ebiseera ebisinga eddagala bagenda mu mutwe abamu. Kiyinza okuba ye ekyo ekyamu yakifuna abamu. Ayinza okuba ekyo ekyamu yakifuna. Nze laavu teyinza kunkozesa paka awo naawe. Akatona yagala. Nze njagala nnyo. Tulina laavu ku mutima. Njagala nnyo. Musiru. Musiru. Bw'aba yali ategedde nti yagala laavu yali talina postinga musajja oyo. N'abeera mu nkukutu. Because buli kyakola tukiraba. Ate tujja kimuweereza. Tujja kimutuusaako. Yatugamba muve ku mwami wange. Ate buli bintu gwo biteeka ku social media. Yabiteeka ku social media, yagamba muve ku mwami wange, temuddamu kumwogerako. Kati omuntu analekerawo dde okwogera ku musajja nga nze musanze aweta mu loogi. Ate nga manyi nti wuwo. Banga bamusangako mu loogi y'emitwalo 2. Oyo leggo oyo obugayo mumanyi. Oyo gayo manyi kati yali alina ekintu yali alina okukola mujja mu Mataala. Bw'omanyi omusajja wo kyali mujje mu Mataala. Era nze ndabula buli mukyala posting omukazi omwami we. Nkwegayiridde lekeraawo. Mataala gamujjeemu. Gamujjeemu. Nakyo abasajja bakuswaza buli lunaku. Homwanda. Naye onamuswaza Homwanda we. E Uganda yamuswaza n'ebweru wamuswaza. Nagenda n'amuswaza n'eri ate eri kyakubye Kakota. Akabayita Kakota. Akuke Kakota. Lumu. Wali okubye Kakota. Nvaako nze. Nemo muleka yagala omusajja we. Ni kulu. Kulu. Wabula. Nze ndaba wabi abaana abato.
Ataatia. Kati waliwo abaana ba generation ejjangwe nalaba nti bambi yali amuchayi nadde nange kankole obulwadde omusajja nkoze ekyo olaba Kulusumu yaguma nange kankole. Ate balina ebiroze by'ekisiru olaba gundi olaba Kulusumu yaguma inzaani anti totuulanga bw'olaba embwa ng'ekuswazizza nnyo tambula muviire funa omulala muviire yabakubye ejje yaje tukoze kisiru nze nyongero kikatiza nti Kulusumu musiru omanya bakazi tulina ebintu ebyo tusalawo oyinza osalawo mu butamanya kati kyasalawo nga kiraba kati oba bamukubira babano bali bamuweereza ne katambi babano balikola bati n'atalowooza kutuula mu mutima gamba kyensalawo nkyayagala omusajja oba sikyamwagala nava ate n'awandikira public nze omusajja mukoye biki kati ate we yatudde yeye kawansi ekiro neyeebulira n'agamba naye omusajja wange Akram yabadde antegeera mbadde mpulira nga ate yantegeera yekka mu nsi muno kirungi okuba n'omuntu akutegeera yakoze kituufu n'agamba kanzire nanti kati awo tapapanga kuwa social media kintu asooka asirike bw'aba ayagala owangula asirike wamanya nti Akram akoze kino nekino sooka osirike ogambe nkikyawe nkole ntya kyani kyawa ki Akram Wacho chita chi kati gwe omuntu naawe abasikazi bafumbirwa Kulusumu yafumbirwa Aki yafumbirwa oyo nze sisobola obugumiikiriza sibulina nze nkubuulira sisobola era nze nyongera okumujjukiza lwali nkyawa lwali nkola abisimanyi ebyo ebyeyantu by'ekisirusiru ani kujjukiza tuli kwakulamu nanti nawange nno mugambirako lwali nkola ebyo eby'ekisirusiru wentambulira ate nenfuna omulala kitegeeza omulala abaddeyo nze sisobola kubeera simanya kumala single week I can't naawe sisobola kubeera single week mutumalamu maanyi ate owakanaki owakanaki nze nako abasajja ku kitendo ekisajja kwesiva damu nako abasajja ku kitonde ekisajja kwesiva era we twawukana nsooka n'embeerawo olunaku olusooka olwokubiri ndaba obaddatereramu olwokusatu ng'oli wa mulala nga ndi wa mulala nga ntokosa ttooke wakuwa abasajja ekitonde ekisajja kootava kwesiva kyekyo kati ayinza okuba ne anti gundi kulu naye bwate waali yanoonyeza next nga teriiwo ekiba yayinza okuba yanoonyeza next nga teriiwo yanoonyeza gwe banakola naye amawulire nga teriiwo ng'aliwo kirabika ng'aliwo amuganzi sagala bya mawulire ebyo oya ate mawulire kwendya naddayo ayinza okuba yabadde anoonyayo kiddofe ekirala kyanategeerera kiri kyo yabadde akitegeerera by the way bambi ate kyembadde nkyagala kuba kwadde kibadde kimuswaza mu bino naye ekyemirimu kibadde kikolera ddala Akram abadde asitula ensawo ayoze obadde ki talina ddeebi no yinginiya ki atasobola kulabirira makaage ajja bulungi nnyo ne bamugamba emmere yiino gundi yo katuzikyuse tugulireko endala enguudo mu birooto weebale mu birooto yinginiya kati ebyo bya bukikuli babifeera bali baagala ndowoozaabo yali abooka eggwanga agendereko ebyo ebipapula naye nga musawuzi olimba Esudi byali akola banga abana mu kinyaawo bavayo nga beetuumye ebitiibwa naye nga ubangini yabadde abadde aginyeenya kyova olaba yatuuka nga talina yadde 10 ate kuulu ng'ayinamu era kuulu abadde alabirira omuvubuka okuva Kagere paka ku nviiri ng'amuwa buli kimu ate kye nabaddemu era Akram kyenkwebazaako weebale kola mirimu lwakuba ekyobwenzi kiveemu omukazi yenna talina kwenda Kulusumu yalina okwenda ogwo omukyala tuula makaago because vice versa gundi Akram ye musajja Kulusumu ye musajja omwanye kifuula omusajja kubanga gwalabirire wakatugulira emmere otukolera biki ebyo weebityo naye we baba babibbikolera byonna toba musajja muve mulwanirire mukazi munnammwe nalabye mwena muli mu kulwana ate mulwanira ku side ya musajja muve mulwanirire mukazi gwe twatulwanira mukazi munnammwe baamukuba baamuggyako abaana baamugattako omukazi tebamuwa mmere mukazi wa gundi wa alien skin yes muve mulwanirire mukazi munnammwe nze kati kankuwulire anko alien waba kituufu yakubye omukazi oyo ng'amukuba emiggo
ng'ayagalira kukomawe kuba kati yagwa. Kimenke yagwa. Bwabanga yakuza omukazi akuzaalidde abaana. Amuyinamu abaana basatu. Yeewaayo n'asitula olubuto olwo emyezi 9. N'asitula olwokubiri emyezi 9. N'asitula olwokusatu. N'ovaayo gwe n'omusottasotta. Mulina bukakafu ki nti abadde amukuba? Ebiwundu yabitulaze. Ebyabadde mu kifaananyi? Yabitulaze n'ajja yenna omukazi ng'azimbye ate mukazi mulungi. Kati ate enkera nadda ng'ateredde bulungi nga feesi eteredde. Kati bwe kibanga kyekyo ng'omukazi yabadde alimba lwaki Kimenke yavuddeyo n'agamba omukazi oyo yalimba yavuddeyo atuwa kibuuzi kya nnyina. Ng'ayagala okubikka kino anko tetugenda kivaako wakuba omukazi. Kati bino byabagambye abalimba nnyina tebamuwamba? Yazza atuleetera ekibuuzi. Maama wange okimanyi gwe okumujja mwana muto oyo. Aliwa? Maama we. Abantu babawambanga n'abakulu. Obadde kimuto n'ate ne bamukubira n'essimu ate ako yayokyezza nnyo. Ne mukubira essimu singa babadde bamuwambye yali badde talina ssimu. Lwe baakwata maama omukwata omujjayo mu kyalo we yali alina okukubira Alien n'amugamba mutabani omanye ekiguddewo ndi ku ndeege bandeeta eno weewati ne weewati teyakuba ssimu mbwate ne mwekangira mu kikomera mbunali awo ne mukubirako essimu ne mubuuza mukadde ki nanga mwana nze ndi site nga yeyagala engeri gye yamuddamu ng'alaga n'okweyagala yeyagala kitegeeza tebamuwamba. Omuntu gwe bawambye dayasitizye ku nze. Tokkirizibwa kwogera na ku ssimu. Ssimu toba nayo. Toyina kuba nayo newe bakuleese bakuleete bakusibye kantuntunu. Bakuzibye amaaso. Ate ne yalagirayo Alien mu kikomera gyali. Kyekyo kye nkugambya nti yayokeza yagamba mbu nakubira maama ne mugamba ne mubuuza muguzeeyi mukadde kawanyi ki oli bulungi n'angamba mbu ndi nze nange ndi site awo ne mubuuza ate oli side ki mbu maama ate n'alagirira. Bw'olaba kisoboka. Gyatamanyi. Gwe wawambye. No, munamu ababuulidde story. Temugikuba mu bituli. Mu musaasire. Nedda. Yabadde agala kubika kya kuba. Musaasire omukazi oli gwe baakuba musaasire Alien nti maama we baali bamuwambye. Tetuyina kye mukazi tugenda kusaasira omukazi. Naye Alien tetugenda musaasira kubanga ayagala okuyingira gavumenti ali kulippira bintu. Era mwabadde. Abeereyo. Ate yagambye abanupu be baali bamuwambye. Lwaki akuba ekibiina kya nupu? Kwaliko mulya nnyama. Omanyi ki nti abawaayiriza? Simanyi nange. Omanyi ki nti abawaayiriza? Mulya nnyama ajja ku Makindye West. Then kwaliko ono ow'eggomba yaani omukazi. Yagambye simanyi bamuyitaani. Erinnya ndimanyi. Kyali wange ne namba yenjirina nno mbayi. Alina kye yagambye yagambye. We yamuwa Range Rover gye yasookera ddala okuvuga. Gwe baga nti baali beeyagala. Erinnya ligenze Mukama Katonda. Naye kale. Era yavuddeyo n'agamba mbu olw'okuba nagaana okukola kye yali ayagala n'enkola ki. Muntu ayinza okuwa emmotoka ye n'obeera naye n'ebbanga. Eryo ebbanga lyonna nga tokikoze. Agikuggyako nkeera. Ne bagenda ne UK nga. Akulimba. Yakikola kati ndowooza bamufubutula jjukira bayinza okuba bamugobayo naye mbufumbo. Anti gundi jjukira Alien we baawukana n'omukyala. Fikigaza n'ayingirawo. Yes. Ngugambye obufumbo kati ekimwogeza ebyo byonna nekimukozesa ebyo. Obufumbo bwamuyingira bamugobayo kati anoonya engeri gy'abuyingiramu teriiwo. Kati kyalina okukola kumutiisatiisa. Ekyo bakiyita kukanga ani? Mulya nnyama gwe yagambye. Simanyi lwaki alipidde omusajja oyo. Anti lowooza muli alowooza talina kyasobola kunkola. Omanyi Alien alina ekyo ekintu buli muntu asobola okwogerako awo ekintu ekinene ng'akimanyi tolina kyosobola mmukola. Naye waliwo amweripyemu eyo n'emisango yagirimu. Ani oyo? Ow'ekatwe. Yamugamba nja kukulagako. Nze njagala amulagire ddala. Naye si kirungi ono mwami wa ggwanga. Njagala ekyo kivubuka bakitereere. Yatereera gwe mulaba kyakola biri. Anyway takyabikola nnyo naye ate eky'omukazi ekyakajja. Olw'okuba ofunye bamalaaya abapya. Oli mukyala we yamuzaalamu n'omwana si bamalaaya. Kale bonna abalabirire. Akubono takyunyonyo ate lwaki onaamukweka. Kwa ne mutani kwati yamutulaga lukyo bulaba. Bonna we baba babe ne we baba bana simuyinaako buzibu. Bonna abalabirire. Bonna nze kasita otulabirira ffenna. Sajja twagenda kukola. Naye okutta ono simanyi olabye abagenyi dukayingira mu kisenge. Kuba tosaanidde kubeera mu ddiiro. Bwe wanzaaliramu. Bwe zoosibamu zookyaliramu. Bwe wanzaaliramu lwaki sisaana kubeera mu ddiiro. Anti era ne zoosibamu ozambala. Ne bannanyi kati kankugambe ekyo sifanga sikisanze. Neesowolayo.
nze nesoborayo nsanga mu ddiiro nga ntudde nti ngera batuse n'okutula batudde awo ab'ekitiibwa abagenyi boboyise. Tuleko movie ya Cinderella gwe bakwekanga ngabo. Yes. Nze bye sibisobola. Era oba oleesa abagenyi bosimanya abakitiibwa batya oleesa olimbwa nga nesobolayo. Era dde basebo yenze ne yanjwa n'okweyanjula yenze mukyala Alien. Tuva mu bizibu batuzza mu bizibu. Yes. Akutte omukazi amukubye olw'okuba amugambyeko gw'olabe ekyo kikola. Nze tubadde tukyali mu gwa mukazi era nga nze Alien ndi kusaidiye ku ky'omukazi kwayo nade kubyemu ebituli bingi yade biwera. Kubanga omusajja yenna toteekeddwa kuba mukazi. Ekituufu nange siwagira musajja akuba mukazi. Bw'olya obusungu bukutte. Ogamba mbu ate tamuwa mmere ekyo kyo njagala kisazaamu. Osaba otyo omuntu emmere nga naye asiba ku muddo. Kati mmere omusaba yaki. Ate nze njagala muddo. Omuddo aguguza ssente. Omuddo aguguza ssente nange ngulira kyewaka kyekiriwo. Bwe mbasirya nnyama mugenda kundiisa nnyama ewaka nti bwe tuleme kufumbira ku kyennyanja. Osaba muntu mmere nga naye tali mmere. Tekisoboka. Amuwe mmere lwaki tamulabirira. Ekyokubiri abaana abo twabalabako nga Alien abatutte ekiboga. Kituufu. Babaana. Alien abadde nabo. Awo ndi kusaidiye. Era no abaana abamu balabeko nga baguliddewo TikTok. Awo ndi kusaidiye ku ky'abaana be. Omukazi abaana ono waba balabirira bulungi ng'alaga tabina kutambula genda okola ebirala. Obadde kiggwe omanyi kye bayita omwana. Jangu balabeko bulabi. Omanyi kye bayita okuzaala. Anti yabamuleeta n'abamusuulira oli n'abeera nabo. Awo njagala otegeere nnyo. Bwe kiba nga kituufu yasuulawo abaana Alien nga mwavu. Awo aba mukyamu. Yes. Naye biyinza okuba nga biboozi. Alfred twalabako ng'ono abasitudde abatutte mu kyalo. Omanyi kye yali abajjeyo just ng'agambye njagala. Awo omukazi we yali afiirayo lwaki avayo essaawa zino. Anti wali ayinza okuba Alien we yali atwala abaana yagamba nti tutta abaana bano kubanga omukazi yabatwala before ne wayita ebbanga. Kati Alien we yakubira akagi nali nsubira n'omukazi okuvaayo nti mpa abaana bange. Kati alabye wakakkanidde ate waaviirayo. Sikitegedde. Kyenkubuuza Alien bwe yali atwala abo abaana mu kyalo. Yavaayo mu media n'agamba bano abaana mbatutte kuba mama waabwe yabasudde. Yakola interview myaka 2 emabega ekyo ekintu n'akiteekamu. Awo omukazi we yali alina ovira n'amugamba olimba. N'akiriyalinga ate ng'amusibidde mu kisenga ave ate wano yafunye Katonda yamuwadde chance. Kati nedda nti kino kyenkugamba. Alien we yali nga mwavu n'atwala abaana abo ekiboge wa maama we. Yabiteeka kuki? Ku media. Omukazi alina okuvayo n'agamba gwe n'abaana bange sikukkiriza batwala. Awo yalina chance awo bali tebanabeera bonna. Kati Alien waakuba akaggi. Omukazi alaba nga Alien akubye akaggi. According to omukazi n'akomawo atandika okubeerawo. Sijja kubikkiriza ebyo bye. Ate omukazi yabyogedde. Omukazi yagambye mbuno yatuuka akomewo alabe ku baana n'atandika okubeerawo naye nga waliwo abakazi babiri. Omukazi yeekomyawo. N'agamba kanzije mbere namba 3. Kuba kati aba bafuse 3. Yasanga Alien yalina abakazi babiri. Yasanga alina omukazi omu naye n'agamba ngefuda zokulaba ku baana n'alemerawo nti n'alemerawo n'agamba kambeere wana abaana. Kati awo agamba ne batandika omukuba ne bamumma emmere nga bamumma n'emmere. Naye kyemmere ankakola bubi. Takola bubi. Ayi bane bansonyiwa okuseka kwange kinsasasa. Onaye mbu omukazi yakomawo. Mbajjalayo ku baana n'alemerawo ng'atasanzewo n'omukazi aliwo. Yes. Oyagala nzikiriza ndio sigenda bikkiriza. Ate omukazi yabyogedde yaze kulaba ku baana. Alabika yerabidde mwamutomeza. Mwamutomeza. Kyetegedde waliwo omanyi gwe. Waliwo yatomeza omukazi. Omukazi yenyino naye kubeera. Kati waliwo nedda ayabaddamu omanyi bimwe interview wamu. Mutomeza. Kati waliwo yamutomeza nga bwe batomeza ono Gayani. Waliwo n'omusajja Zambali. Ani yamutomeza ati? Ki interviewer kyamutomeza. Tinengeye kyamusikawo obubuuzo n'agamba simanyi oba nupu tempa kaadi nga ngende ewalala. Anko tagenda gifuna. Posi naye yakyogera. Tuve ku by'obufuzi. Mbivudde. Kaakati nze ebyo byonna n'adde mbirese. Nze ekibuuzo ekyazzeeko. Omukazi wamutomeza. Nze nzikiriza byamubuuzizza nnyo ne bimutomeza naye anti sigala ku layini yo naawe. Nze obuzibu bwange buli wamu. Kati nze kya maama. Maama wa Alien. Nti okuba nti baamuwamba. Afere mwenamu. Kati nze awo sitakiririza. Nze tasobola kunfera. Ekyo kyokka kye. Nze biri byonna nabadde nzikiriza nga banfeze ntudde mu ddagala nga kati akali we yamufuna maama we. Lwaki yamulekaawo? Kati yalina okubeera naye amuprotecting era babaddamu ne bamuwamba. Atwala eri naawe. Naye mu byo. Naye ku kyalo ne wabula wakubira Alien nti maama wo bamuwambye bamutwala. Ku ebyo.
okumanya yeyokezza omuwambe taba na simu nakikugambye dda omuwambe tebamukiriza omanyi tibakumonitoringa otegera otya obeerawo woti nga bagamba tuula wano anti jjukira nva ebweru nkubira mukadde agamba nti nange ndi site nti ati ate okolayo ki nti abandeese ndi eno wa ko ye wa n'amulagira n'ebyali amaliriza akulimba tekisoboka omuntu omuwambe okimemba ku monitoringa ng'oli awo bagamba togende eno togende eno wabeerawo n'abakuuma ate nga kati anti nze kyenzijukira biibino obuzibu obuliwo nti life oba abadde wagiteeka mu media ebintu ebimusooka obyetegereza Range Rover yagivuga amaze kuva UK ng'avuddeyo naye ng'avuddeyo kati ate atugamba bw'ava UK akubira bamwe naga nti bamuwambe bamulesa negwe oba alien wakati yali mulungi ne bamugoba nze bino byawakasibiriiko dots tezigatta Range Rover yagivuga avudde UK kyokagamba bw'ava UK akubira bamwe mama bamugamba bamuwambe kati ate awamye bamwe nosigala nagambye dda nti tebigatta nze biri bino nadde nzikiriza nze sina kyenakkiriza sibalinaako buzibu naye waliwo olumu ng'olina okwanalizinga ekintu ogambe nedda nze sina kyenakkiriza awo nopu we yabeerera ennyo ku gundi kwali yeno yali ateekeddwa okubalwabira nti mwali mugize ne maama wange nga mumuwambye n'abanyigira awo naleeta n'obujulizi tugambe alien musiru nnyo obutakwata na video kugamba nti kankwate maama wange ng'ali mu kizimbe muno ku mawulire g'ayagala yali alina okulikodinga n'asula n'agamba yali sula n'agamba wuuno abadde amuwamba biki n'asirika gwe tosobola kukozesaamu ku bwongo obwo nti gayatugatta olaba ku kima bukimi champion good ewaabwe atamukwatako twagenda ku kamera bwetu ku video gwe lwaki tukitegera nti awo batugase bamuwambye n'osirikira ekyo ekiyobulabe ekinene bwekityo nakulabisa obwo obulabe bw'olabira ddala bwe bamutta bwe bamuwa obutwa bwaba bamukuba ekiyiso ekizikiza naye nga era tovuddeyo sisobola kubikkiriza ebyo naawe yali alina okukwata nze gwe mmanyi alien yali tutte gundi ye yonna ganga ye n'agiteeka mu kamera ati wuuno tumugjayo biki n'atulaga engeri gye bayingiddemu n'atulaga engeri nga bamugjayo buli kimu n'akitulaga gaye yayagadde otukwata obwongo anko togenda tukwatira awo tetusobola kubikkiriza ebyo naawe omanyi ffe nze ntuula nnyo n'ensooka n'empuliriza omuntu kyayogera muwanye amatu nga njagala kumanya byayogera bigatta oba tebigatta yayokezza nze mbaddewo nga ndaba buli kimu ekibadde kitambula ku social media okumbeera nnyo social media naye waliwo olumu social media ekintu ekifuluma nga tokitegedde n'okireka kiyite naye ate waliwo ekikusukkako n'ogamba nedda waliwo ekitagatta yayokezza nze nakkiriza nti yayokezza bwe kibanga yabadde agala kulippira oba kulabisa okwagala okulabisa nga mu ekyo yabadde agalabike amawulire g'okkuba omukyala alabise noono omukyala omutegedde owa Range Rover kwanza nadde manyi agenda kuvaayo ku clearinga bya mukyala naye avudde naganze nze nabadde manyi kyagenda nange okugamba era nasose n'empuliriza nnyo bulungi nga manyi agenda kungamba kale kati nga mama wange bamuwambye oyo omukazi bali mukozesa oba kola weeki kwanza statement yagambye bw'okimanyi nti nze mama wange sinze namuleeta e Kampala bw'okimanyi omukadde site yagiyingira bamuwambye buwambi ye adaani yamuleeta bw'okimanyi mama wange babamba muwambe namwekangira Kampala mu kikomera kya muntu mu kikomera ky'omuntu mbuddemu yali ate nga bannuupu nedda the situation is tell us omanyi nze kyennalabye omukazi allegations zaakola ntuufu si ntuufu nze kirala kyendabye mu why are you confusing putting another matter in Deasi kyendabye mu bino ebintu alien alina kuba lab attendant ulira alien amanyi okutabika chemical amanyi okutabula chemical oba afuna omwogezi no tateekeddwa kyakola kyekituufu kyakola kyekituufu kibula ngambe yateekeddwa kuba lab attendant amanyi okutabula chemical naye nze mu bino ebintu kyenasinza kati ffenna twabuukidde ekyo tuli kwekyera oli tumuzikizza gwe bamuvuddeko gwe bakubye embooko ali guguma na biwundu bye ne tata w'omuwala no yavuddeyo yagambye muno naye tata w'omuwala naye atulekemu ye siri talina waagenda kwatira aliyeni amukuba ebikonde tasobola musajja wattu biveembu bye bajja kupasula lubuto ogweri ofe bufi ng'agenda musanga wamukubi nyine wamusanga agenda mugamba ye nange siri kusaidiye ate ensonga zaabwe yali zivuddemu nedda mwana we yes naye ate namwidde agamba omwana yaŋŋambye bamukubye nga n'ennyazaala we waali asinise businisi mannya atalumba yes tewakiwulidde
yamuvumye nze taata kasita yagambye ng'omwana omuntu atuuza kino ku mwana wange ne mukwatako goloza nyiza mukola ki ne ngamba taata tolina ky'osobola mukola kireke era tolina yepankire bwerere ye tolina nenze mu byonna kyeyokeza kyabadde kimu yalivuddeyo n'agamba bambi okuba omwana naye n'agamba mukulu munne mbuno nga ne mukadde ali awo asinise businisi mannyo osinise maama wa Kibanda gundi amannyo sebo kimeke yavuddeyo n'agamba kanti kwa nali manyi tekamuluma yavuddeyo n'agamba sebo nze banteekako omusango naye nga bankubidde emmotoka zange zonna ne bazaasa ne bankubira ennyumba yonna yonna ne bajaasa amadirisa biki naye ensi neevaayo n'ensalira omusango okimanyi yavuddeyo n'akyogerako ekyo nali manyi tekamuluma guno gwakubiri ndowooza nga akyogerako are you sure nze bwe nasoso kiwulira guno gwakubiri actually gwakusatu alina ne yali ku radio ye Kansangera n'akyogera azakyogerako kimuluma no that akonti ebintu ebimu batosagala byogerako the problem is ebintu nga bimaze okubaawo wajjawo force bbiri nga waliwo in the same party nga waliwo abawagira ono nga waliwo n'abawagira ono kati abawagira oli ne basinza abawagira n'amaanyi kuba already ne case yali yakugulwawo biki nga oli ali ready omutwalako asole mu nkomyo naye ate oli gye yaddukira ne basinga n'amaanyi yes kati ekimuluma nti wadde bamusinza amaanyi naye yali ayagala embeera yalina okubeerawo so abantu ebimu tubitegeera ne tubireka bulesi naye nga kyonna kyennyini bw'oba nga oyogerako ne Kimenke bw'ofuna obudde n'omufunako temunyumya ndwawo ndudde naye w'ofuna obudde nkutuma mugambe waba nga ayogera asooke yeetegereze ki kyagenda okwogera ayokya agenda kwokya kuba kati wano yayokyeza oguddako agenda kwokya nnyo yayogedde emboozi nga tegatta naye ekyana kyavuddeyo mu comment section ne kigamba mbwe yali atunda emboozi y'e Bulaaya anyumiza kati bwereere naye abaana naye lwaki abaana bamanyiira abantu lwaki bamanyiira abantu omanyi kyavuddeyo ne kigamba emboozi yali nga agitunda naye kati anyumiza bwereere yanoonya baawo naye gwe abaana yali agitunda $2,000,000 kati anyumiza bwereere ajja tetugimusabye byananga bimanyi ekimu ne kigamba mbu kati yagenda otusasula alyoka atunyumize ekyagambi mbwe ebibimba bikka kati yagenda otusasula atunyumize ebibimba bikka naye naffe twaliwo ono omukasajja alina ekiguuna wano yaluyimba Sekyewa yaluyimba mbadde simanyi nti alina ekiguuna mbadde sikimanyi. I'm sorry, I didn't notice kiguuna. Wakiraba? Gwe tokalaba kana akantu kawana wakati. Mbadde salaba kiguuna. Kiki? Ngenda mwetegereza. Nabo bayina ekiguuna. Naye ng'ekyane wena yafuddeyo n'okometinga kugundi ya munno n'ogamba simanya mbu. Naye good life edi tabali bulungi. Abali bukiika. Anti jukira yabalimu. Buli kyavayo ne bakola nga alaba sibwe kyali ng'avaayo ng'alabisa. Ng'avaayo. Kimeka yafuddeyo n'agamba mbu abaana be bali bakozesa. Takola nkona muntu n'omu lutalo oba buli mwana gw'olaba ava ewuwe. Bamuwa ssente okuvaayo. Sibonna. Bw'atyo we yagambye. Yagambye talina mwana n'omu gwe yali akyankalanyeko naye. Bonna babamuggyako ne bamala ne babakozesa against him. Yena muntu gwe njagala okukolako interview naye. Ani? Aitoka nnyonnyolemu. Ani nanti? Kuba by that time wena webogerebe yaliwo. Yaliwo. Yagenda okubuulira amazima. Ogenda kakasa nti omukadde. Ene wena alenda no mu meeting naye bino ebintu byaguddewo. Kyokka twali tugenda ku meeting n'atajja. Nga tetubadde tugenda ku bintu birala nnyo. Oba yatidde. Ayinza oba yatidde. Ayinza oba yatidde naye mugambe tatya. Ayogera amazima. Enewe simanyi lwaki yatidde. Ayogera amazima. Ayogera amazima. Nenga anko Kimeka omulabulabi bwaka bange bwe nkutumidde. Bwe mutumidde nsaba obumuŋŋambire. Nsaba ntaba toli kumpa matu nkusaba obumuŋŋambire. Nziramu nti ye. Sebo nziramu. Gwani. Nkugamye nziramu. Nze sikumanyi ndeka. Egwo manyi.
nkugambye omanyi ojja mugamba mbuki mugambe bwabanga olulala yagala okwogera information yonna gy'apanze asooka agirecording oba ku ssimu agiwulirizeemu addemu agiwuliriza ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna alyoka aveeyo. mubadde balabe balungi tunaddamu olulala mweraba omuŋŋambira byenkutumye sijja ojja bimugamba nkubuulidde